Omulungi yakumide kwanda Rose Media yujin kwanizo nakola nkobaze mu jana joto sakangala mukana subscribe matayanza nnyo bambi ate atanaba bambi nawe subscribe ngateba notification bell video berengo jimpera ka like tugende mu maaso ekirese n'abantu obuzibu olunako lwaleero ke kabina ka mwana mwala Rema omanyi yavuddeko yakubye ekifaananyi ng'alabika bulungi kakati n'abantu bagamba nti Rema tabadde na kabina ku ssaawa zino akajeewa ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba naye nze ngamba ageze bugezi bannayuganda lwaki bannange omukyala temumuleka ate wabula Mukunja atasera akukulumidde muganda wa King Shiba nti we yali amutwala yabogerera ebigambo bingi era bambi n'abeera ng'abayisizza bubi tebaasiima wabula ate ye Love Mase azeemu okulopa Mukunja ku poliisi era essaawa yonna bakumukwata agamba ave ku linnya lye wabula ate ye Pretty Cissy bambi ne kati akyaloja be yalabye mu kkomera agamba yayisibwa bubi era nga tagenda kuddamu kuvuma bakaddaama wabula kitegerekese nti ddala University of Understanding eruzira kubanga ono bw'aba taddemu kuvuma ng'abadde avuma ng'ate n'okuwemula wabula Fulufiga agambye nti addako ye anti kadduka naye bagenda musiba olw'ebyo bye bakola birimu obufere wabula ye Eng Acram yeewuunyisizza abantu bwe yamaze okuyomba ne neighbour we gye bufuddeko omukyala ayogedde ebyama bingi wabula ate ye bambi kiraga nti abantu yabalese beewuunyizza ku luno naye nno ng'ate ye Tamale emirundi gino yamuyiriddewo omubiri n'agamba nti akkirize kuba si ye musajja asoose okwenda bonna beenda naye nga kw'omutwalire ka ntera evidiyo zino beere ng'ozaba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Abooluganda ono omulenzi yatwala mwannyina yatwala King Shiba nga ye amanyi agenze kugaggawala kuba baamugamba mbu King Shiba waabeera wano avaamu ssente era n'okuva ano yagenda mukambwe nnyo nga singa asobola n'otukuba kye yandikoze naye n'abaatuvumanga nga beerabidde nti n'oyo abagamba ebigambo ffe twamuleeta nga tukikola nga tukijja kuwanulaavu oba mufuna ensonga yange gyengezaako bagamba naye bwe baabadde eyo ffe twabeeranga ne King Shiba nga mutuwa n'amateeka King Shiba ng'asiba akaviiri ne kamalayo wiiki ne mujja ku internet ne mutandika otuvuma omwana mumulyako ssente akaviiri nga kaluddeyo serebu tabeera bw'atyo bwe kyanga ava wano ze mwamusiba ezifaanana zitya nga ndaba tezikyukangako kameekaapu alabika ke yakolanga ava wano ke kaasemba Mwami Mukunja nsaba ove ku linnya lyange bwemba nga nakkirizinganyiza naawe naye nga kankusonyiwa ova mukomera kuba omusango gwe wabaddeko wadde tojja gusobola ate tekitegeeza kundemerako okuwaayiriza oba kitegeera nzizeemu ne nkugulako omusango obuto bwe banaddamu ne bakukabba banange sijja kuba mubi guys Mukunja nva ku linnya lyange njagala omanye erinnya lyange kwendiisa abaana bange nze gwoyonoona Mukunja sina budde bwo ennyimba zakulema okuyimba mukwano saagala onkolereko erinnya we liba lyagaana sigenda kukuddamu nze nyigiriziddwa baana mmwe sikyalina na mwana gwe nyinza kuvuma ng'ommanja kubanga mwaŋŋambanga nga sibiwulira this time yessaawa ntegeere sikyasobola kuddamu kukola nsobi ate siba nenya kwekumamu muliro kola kunsiba nze siba nenyo sijja balimba njize bamama njize njize wenjogera kibayita okuyiga okimanyi njize batata njize omwana n'olaba ng'akulemerako singa sisa abantu abo bambi n'olaba ng'omubi essaawa zino meseji zammwe kati nzikwatanga ekirira si kuba nti nti munansiba wabula embeera gye mbaddemu eruzira ne batuuka okugamba abantu banneeyimirire baanamu abantu ne bagaana omuntu n'abuzaabuza ne bagaana okunneeyimirira kuba wonneeyimirira singa ŋŋaana oba bintu tebiwedde oli n'agaana okuyiwawo omubiri ku lulwo. Do you know what it means? Nga you have been there for all along for half. Omanyi kyekitegeeza sibwa ekyo kibaswaza malaya ki nze naawani malaya oyo muwala wamusomba emirundi emeka wano nakuswaza ogwasembayo tewayagala musasula ogwasembayo tewayagala musasula
oba okitegera nkuweka audio nga ugamba amazi tugaze amasanyaze tugazeeko oyasama nnyini nja kuteekayo nange nja kulabisa nanti kati amawulire go oli awo oyasama bwasami bameka be nakasomba matako olina obujulizi buleete bumuwe bumusindikire nanti obeerawo okumusiriwaza olina obukakafu nti tampa mmere kyeswaza bweswaza buli kaseera tokyaswala amawulire g'oyagala okwasamirako bwasamizi olowooza ekitiibwa bakisomba bwe batyo ggwe olowooza ekitiibwa bakisomba buleeta obukakafu obulaga nti ndeeta abasajja tomanyiira tonda bisanze Justin namumma noonyeza engeri gye nsobola okuwolerezaamu Acram embuzi njakadde ku mulundi guno mbeere nnyo ku sayidi yo naye nnemeddwa kakati nyina ekintu ekimbuzaabuzizza abantu bange munyambe mu comment section mukinnyonnyole kyogamba nti ennaku zino opangisa omuntu ennyumba olina okumulingiza biki byakoleramu aleesaana afulumya I didn't get it. Acram, munanga abantu bapangisa tupangisizaako ku bapangisa amayumba naye bwotyo si bwokola kwekyogamba nti gye wasookera landiroodi yali akulingiriza bw'atyo kati olaba nti omuwala ono alina ensonga lwaki avaayo n'agaa nti wamukwana n'agaana era olaba nti abalabi ensonga ogibawadde gugamba otya nti naye kati ate n'ekirala gw'obudde obujjawa obulaba omukyalo ono nti ali mu kuyingiza ali mu kufuluma era ogaye nti ogenda ogambe ne bbaawe nti omukyalo ono malaaya gwe nga landiroodi ebyo bikukwatirako wa I understand why ogedde nti simanyi bakozesa ebiragalalagala simanyi bakola ki Acram omuntu yenna gwe wanyiiza nkusaba ofuna akadde ogenda omwesonyiwize bino ebiri mu kkubaako tebirabika nga mistake birabika ng'ebitegeke ate ekiraga nti bitegeke bibeera byeyongera okubeera waasi kati tetumanyi kiddako oba kinaabeera kitya Acram oba banaakwambula ngoye tetumanyi honestly it is too much Acram ebifumo byokka byovuma abantu simanyi musajja jjajja bivumo bwe bityo omuwala akulaga ali mu kurekodinga oli mu kumuvuma mwoyo naye akuvuma of course naye nga gwe ng'omusajja Acram tulina ebintu bye tuteegattamu Acram I want you to calm down ebigambo byo obyogera ne arrogance y'amaanyi nnyo abaana banyiiga Acram juzi nakubuuza gwasinga obulungi mu Kampala gwasinga ssente ye gwasinga okuzannya akazannyako mu buliri nti buli mukyala kwesibako nti Acram yansabye bayibuli n'olaba abaana abayingira mu inbox yange olunaku lwe nakola ku video ku Acram you'll be surprised abaana bagenda comment section ne bawandiika abaana b'obuwala webale kwogera nange mbadde njagala kugenda nga sina bwe njogera webale kunjogerera omusajja oyo Salama Road nefuuka wali there's something about Salama Road noonyerezaako yantwala simanyi yakola bwati yantwala yakola bwati naye nze bwe njogera ku muntu naye ekyali mu inbox yange mukyala abaana balina obujulizi abaana balina evidence ate nga sina evidence nti just balina ebifaananyi balina videos nze sigabangako namba yange ku app era abantu bakimanya abaginsaba mbagamba siwa namba yange ku app naye nali forced ogamba omuntu e Uganda nti funira enamba onsindikire code nteekeko wano WhatsApp nina kyenjagala okukola abaana basindika ebintu kuula kwano gwange lekera ogenda mu mawulire n'oyogera onyiiza abantu ebintu bijja kuvaayo wano munoonye ekyokukola kikubule tuuza omusajja muteekeko akazito omugambe nze ngenda you can't be that woman all the time avaayo n'ogamba mulimbirira
Kusoma ina abaana ab'obuwala abakulabirako. Shegera. Kati abaana baate basaa kufuna ssuubi muggwe. Lwakuba nti olina omusajja ali bw'ati ne bw'ati. Kuulu wali abasajja abali bwe batyo. Men have issues. Kibeera eri gwe as a wife okuvaayo n'ogamba bound. You want us to talk to someone. Agezeeko tubuulira what to do. Nina kye sikola bulungi. Oshigera. Kati waliwo omuwala omu yansindikira voice note. Natya nnyo. Ng'eva wagumisiriza egenda w'oyo omuwala. Voice note ng'eri about you. Yonna. Cool. Save your marriage. Ebyo bye mugenda mu kamera ne mutandika okwesesa ne mwemola ne mukola ki mbusimanyi you're defending your husband ne bagamba cool mukyala w'amaanyi nnyo. No. Tuuza omusajja omugamba ave mu kamera tamanyi biki byakwogera mu kamera. Nebwenzi najja ekikazi ku birthday ya Jeno Muhozi kyali kinyarwanda nga kisava wano ku birthday ya Jeno Muhozi yali ekololo we najje omwana omuyima nga ina amabere ga masongofu bwe gati era nali tudde ne full figure oyo omwana nayitawo manya abawala babasheshe bayina ke bakulamu wano nali ntudde bwenti nyenda okulaba omuwala anyirira bwabuuka ninga omuwala ono abuukira ki munange nga ngenda mu approachinga nga ngamba abantu nga ne mugamba jene mukomu inako oluganda mbuye mbude a distant relatives ne mugamba mama ngonyirira namusabusa mu sepasiyo yange nga ntwalaka mukazi wange Tasha yali angambye mbu yagenze kulaba mama we so bwe yali angambye yali agenze kuwa mama we wamange nyumba njiri muzeka nga nawe sheke ajati kulusumu yabadde agenze Canada nange kyantukako Tasha yangamba nyenze kulaba mama wange nange kwe kuleta ekinyarwanda so nali ntandise okulya awe mpiwe zavugira awe bankubira Tasha yankuba of course awo ne bankasukira ebintu ebweru neze era navayo ne mbagamba nti era bwali bwenzi Musito wakanyanga fact. Never fight with wino. Musi waliwo wokiriza. Nuga ndako zensobi. Chiku yamba. Nze juni yanzikiriza mangu. Kaze media ndi mutwe wano. Chiri musayi. Amwe media specialist. Era bwe nagamba nti kituufu mukyala wange Tasha. Yankwatidde mu bwenzi. Buli omu yabivaako. Of course wano obwenzi sinawe no more currency. Logic atizijjudde. So Sheikh Acram musigwa asose ne omutuukirivu ntagali ne bamukwata dda ne kaze sava